Mu kaseera nga bannayuganda bonna balindiridde omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga akomawo mu ggwanga lyattu erya Uganda, tukimanyi bulungi nti yatusuubiza olukomawo mu ggwanga erya Uganda we yakoma mu ntambula ze ez'okutalaaga eggwanga lyonna w'alina okutandikira. Olunaku olwaleero munnamateeka w'ekibiina kya NUP Shamimu Malenda avuddeyo n'atangaaza ku nsonga zino ez'abannayuganda okuddamu okutalaaga eggwanga lyattu Uganda, kubanga tukimanyi bulungi nti omulundi oguwedde atambudde bulungi n'amalako nga tafunye kutaataaganyizibwa kwonna wadde poliisi oba ab'amagye, wabula baatidde nnyo olw'entambula ze ezibadde ez'omuggundu nga kye baalabye si kye babadde basuubira, era bwe batyo bwe yawummuddeemu poliisi n'amagye bavuddeyo nga bamuwooninga bagamba nti tagenda kuddamu kukkirizibwa kutambula ng'akuŋŋaanya abantu abangi bwe batyo, kubanga kiyinza okubeera eky'obulabe ne kiviiramu abantu abo okufuna obuzibu, na bwe gutyo baagala okusitopinga entambula ze era poliisi emuweezadde ekiwandiiko ekimusaba aziyimirize bunnambiro. Shamimu Malende nga munnakibiina kya NUP avuddeyo n'atangaaza ensonga zino nti NUP bwe kiba nga kibiina ekiwandiise mu mateeka kikkirizibwa okukola emirimu gyakyo kubanga giri wansi w'amateeka, na bwe gutyo waba akuŋŋaanyiza namungi w'omuntu kuba kwagala kw'abantu abajja okulaba ku pulezidenti waabwe oyo gwe balinamu essuubi, era n'ababuuza nti bo lwaki bwe baba nga bagenze okutambula bwe bakuŋŋaanya abantu be basomba ne mabaasi ag'enjawulo ewaawo nga ffe NUP tetusomba bantu bava ku bitundu kwe tuba tugenze, naye bali abatambula ne basomba abantu okuva e Bule n'Ebweya, bo lwaki abaabwe tebatuusibwako obuzibu era abantu nabo nga balinze obuzibu bufunira mu ntambula za NUP. Bwe atyo ategeezezza bannayuganda nti kibakwatako okubeerawo ne babugiriza omukulembeze waabwe kubanga obubaka bw'abazze okubaleetera buba bwabwe bantu abazze kubuulira bannayuganda kumanya biki bigenda mu maaso, kubuulira munnayuganda ngeri ki gy'olina okwetakkuluzaako enfuga ey'obwannakyemalira. So abatalina bukyayi bwazze kusiga mu bantu ng'abasinga obungi bazze bakimujwetekako oluvannyuma lw'okulaba nga bibatuddemu. Bwe batyo bannayuganda oluvannyuma lw'okumala okufuna amawulire gano era basanyufu bagamba nti bo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamulindiridde n'essanyu lingi era kyabagamba kye balina okutambulirako, kubanga olunaku olwaliwo tebakyalina kuwuliriza bubaka bwa muntu yenna. Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti gwe bamanyi gwe bateekamu obwesige ne balonda, era kati beetegefu okutambulira ku komandizi ze kyalagira kye kiteekebwa mu nkola. Ebitundu bingi bye twalabako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yatambula, naye wabula entambula ze tezaali za bulabe nga abantu baayo ebigambo bye yababuulira tebyakosa gavumenti, nga buli muntu yeebuuza nti lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogerera mu Buganda, ebigambo ebyo yali abibuulira Baganda, lwaki bye byasinga okusiikula gavumenti ya Museveni emmeeme, olw'ensonga y'okuba nti ebikolobera ebisinga obungi mu Museveni byakoze ku bannayuganda byetooloolera wano mu Buganda. Abaganda basinze okutirimbula, Abaganda basinze okubbako ettaka lyabwe, nga nawe njogerera kati omuganda alina ettaka batono nnyo babazisa ngalo. Kati kyewuunyisa nti ensonga eyo bwakuba yagyogerera wano n'abuusa Abaganda n'ababuulira nti abantu bamwe abazze battibwa mwali Museveni akirinamu omukono, n'ababuulira nti Museveni abalinako obukyayi bw'amaanyi, si kaakubadde nti mwamuyambako mu lutalo ne mumwegattako ne mumuwangulira olutalo lwa 86, naye obukyayi bw'abalinako bw'amaanyi. N'olwekyo temwesembereza muntu afaananako bw'atyo, bw'abanga alemedde mu buyinza ng'ate mwe mwamuleeta, ng'ate n'ebyammwe mulaba nti yennyini ate gwe mwaleeta mu buyinza yali mubbi bamalako abitwala abisaanyaawo. Kiri gye muli Abaganda okukwatira awamu ne musindiikiriza omusajja gwe mwaleeta ne mumanya nti ate kati mmwe mwennyini mwe mulina obuvunaanyizibwa obuleetawo omuntu omulala agenda okusobola okukulembera eggwanga mu mazima n'obwenkanya, ng'amanyi nti buli munnayuganda alina okufuna eddembe lye. Ebigambo ebyo tebaabisanyukira, kyova olaba nti babyetooloddeko nnyo, babyesibyeko nti byali byakusiga bukyayi mu bannayuganda. Kyova olaba bannayuganda bo bagamba nti ffe message gye yatuwa twagitegeera, era naffe amazima ge yayogera oludde twali tugalaba nti geego. Kaakati n'olw'obukulu bw'ensonga eyo tekigenda tugaana kubeera ku nkuŋŋaana za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebigambo bya bannakigwanyizi. Bwe batyo bannayuganda bamulindiridde n'essanyu abe nga akomawo kyanaagamba nti tutandikira wano, bo bwe bagenda okutandikira batambule n'omukulembeze waabwe nga teri abakuba ku mukono. Okusookera ddala bagezezzaako okumakinga sure nti bwe bakuze wano mu Buganda ne bakola bye bakoze byonna, ebintu ebisinga opportunities zonna ezisinga okuba ennyingi ezirina okuba nga zigabanirwa wakati mu bannayuganda mu kyenkanyi, zibadde nga balina ekifaananyi kye bataddewo kizeekubidde sayidi, naye tugenze okukinoonyereza ennyo okukitunuulira munda, ng'ate n'abava mu west nabo bakaaba nga bagamba bannange si ye ffenna
nti tulina interest ezo oba benefits ezo naye waliwo a team of it's like a akakundi nti waliwo akakundi akafuna kali connected kakati gwe n'ojja n'ogamba nti abantu b'omuwesiti bonna be bakoze eki era bali obulungi ati amaloboozi ago gazze gavaayo nnyo kyobalaba nti ne mu struggle ojja kwegendereza nga tulina abantu bangi nga bava mu wesiti naye nga they are disgruntled bagamba bannange ekintu ekyo bano bakikozesezza okugezaako okuvictimizinga buli abava mu wesiti naye ekituufu kiri nti just balinamu akakundi k'abantu abamu abava mu wesiti n'abantu abamu abava mu regions endala ne bakolagana nabo tutaka kiriki tukaite waliwo kiriki eyo kukiba kirala kaate kyo kiterakola nnyo mu bamilitale na mu kuwamba bwekyo naye balina kiriki eyo so kati ekyo twakirealizinga yes mu mbalala bagezezzaako for example mu western region bagezezzaako okulaba nti balinga abakola gundizaayo naye era ojja kwegendeza nga abantu ebizibu bye baali bakaaba byennyini bye bulijjo bye tukaaba ebirina okukolebwa ne mu uganda tebena mu central amalwaliro abantu bakaaba education system mu western abantu baali bakaaba okitegeera infrastructure yennyini nga bagikaabako ebyamaguzi byabwe okutundibwa nga babikaabako obwavu nga babukaabako kati okozesa obubi eryanyi nga nabo bakikaabako kati ojjagenda okwegendeza twagenda okwegendeza mu west yadde bano balinga balina ka umbrella ke babikka bwe bati ne bagamba nti western kimu tukikoze western yeringa emu ku maka yaffe badde kusinga tukulakukobyayo ne bateekayo embeera y'obusosoze okulaga bali nti mulaba bano nga bazze sibamu naye at the end of the day olwokuba nti abantu banyigirizibwa nga bali ebyo yadde nga babeera eyo abamu oba nga bamu bakabira ezifaanana bwezityo beegattale ku bannayuganda abalala banyigirizibwa mu bitundu kirala so twakizuula nti mu uganda whichever region wali abantu abatafuna mu system n'ababagifunamu abafuna mu system abali mu kiriiki bebafunamu ate abatono era ojja kwegenza ojja kusanga n'omusajja ozisanga nga balina osange abogende eno munoto ojja wano mu buganda wali abekkiriranya nabo nga yali balinako okitegeera naye jasi bali baba bagezi olumu nti bo basobola okumanya nti ajadde tulina kiriki y'abantu katugambe nti 100 naye ku bantu baffe 10 be tulinako abava mu west mu kiriki bali 7 naye ffe 7 ate tuba n'akaffecce nga n'asatu amalala agava mu north nti katulaye mu north wavaayo 10 mu buganda wavuddeyo 10 mu east wavuddeyo 10 kata tojja kusanga nga ne mu kiriki mwennyini ate mulimu asatu gano golaba nti olumu bagakubye ekikono asatu gano agalimu nabba yenjogera eri gye tuwulira waliyo bamafiya batukoze bwe bati nako gennyini nga ate ne mu kiriki yennyini ate nabo tebali treated equally that's why ojja kusanga nti lisiti zifuluma naye nga lisiti efulumye naye ono yekanayigundi nono yekanayigundi nono ate nga waliwo ne bannabo abakola ki abala naye nga waliwo ate era ekidominating so tulina okubeera very keen ku nsonga ezo za some of the observation watunda abantu b'embalala wakati muli bannamawulire ate mwagenda ddala ku ground ate ne mubuuza n'abantu bennyini ate tugendera okwekkaanya okubigenderera byonna nga bulijjo president nga bwabyoga ate nga n'ekisinga obukuba ekirala n'ab'embala bennyini ng'ovudde ku nsonga ya service delivery nga nabo baakoomanga baagala nkyukakyuka balaba it's long overdue era bonna yensonga lwaki nabo bonna abatandingako baali bawagira president bawona president twalonda twagala obunyumba osabukyuke mu bipi nti abantu bonna naye ab'embala bennyini betwalimu mu western baali balaga nti essuubi lyabwe bakimanyi nti obukulembeze bulina okubanga bukyuse essuubi lye balina okusobola okukola ku nsonga zigala zonna ezikola ki ezibalwa awo wenyini gwe waliyo embalala naye waliyo ebweru siiki y'omukulembeze w'eggwanga eyogeza kati buli omu obaama gwenga eyali ebiweero kwezezera okusookera ddala tuyingidde buganda alese buganda kati okusookera ddala siiki y'eruweero yonna twajuliza bulungi naye bagamba nti bwetwali tukula batugambanga mu lusi osabanga ebintu bisatu osabanga okumanya katonda bwobanga omusaba osabanga okumanya n'okutegeera ekyo kikulu nnyo obulamu mu nsi batugamba ekiranga tukula ekirala nti abantu abasinga osobola okwogera ekintu
ng'abantu batuddeawo 10 naye buli omu n'akifunanga n'akifuna mu bw'alowoozezza ngeri ye naye tekitegeeza nti engeri oli gyakifunyeemu gye gye wakyogeddemu kakati nga tetunnaba nakugenda speech eyali bulungi one kyali very obvious awo wenyini honorable twagala okigattire wamu kubanga mu mutwe gwaffe ogw'olunaku olwo lwaleero tuyinamu akagundi ke bayita tribalism ate nga mu wiiki zino bbiri pulezidenti w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence yatugamba twogere ku tribalism bwe tugenze Luweero tutunuulidde okwogera kwa pulezidenti bwe tutunuulira okwogera kwa pulezidenti nga tuvudde ku nyaniriza gye baatwaniriza kubanga obviously twali tukisuubira n'okusinga tewo okubanga twala abantu baali batono pulezidenti buli gye yagenda yali agaba speech okusinziira ku biruma abantu mu bitundu byabwe bwe yali mu Arua yayogera ku masannyalaze Arua ebaddewo ebbanga lyonna nga terina masannyalaze bwe yagenda mu Mbalala yababuulira ebikola ki ebibaluma era bwe yagenda Kasese era n'ababuulira so lwaki speech ya Luweero yafuuka ensonga okuleeta tribalism nti omuntu osobola okwesosola ng'oli Muganda neweesosola awo wennyini oli munnamateeka tugende mu bimpimpi tugenda kukola ku nsonga nyingi nnyo abatulaba ku Map Media TV abatulaba ku mikutu tuli ku mikutu ne ku YouTube Map Media kweri ya Bobby Hadis ku YouTube kweri emikutu emirala gyaffe nga JB Mwonge Sama Uganda Olujuliro Ghetto TV bonna kwetuli so basharinge tutambuze message eno buli kyowulira bulijjo kyoyagala kuba ekisogera ddala twakyazizza MP munnamateeka twakyazizza owa Kampala oyo tugenda mutuukako ebibuuzo ku bimusoye nga mu MP tugenda musoya ebibuuzo by'omunnamateeka tugenda mubuuza ebibuuzo by'omukyala nga ye omukyala kakati awo wonna gwe Kasavu Kanyama tugenda kubibeeramu tugenze mu tribalism olwo tugenze mu mateeka ati awamu ogenda tulekamuko ffe tukute mu ddakiika ntono nnyo kubanga olwo luteeka tribalism agiramuwa gwe Shamimu Malende omukyala Omuganda ne weesosola osobola okwesosola osobola kwesosola naye nga kiri kye twatandikideko ekisooka tulina okusooka ne tumanya nti waliwo obutiitirizo obuliwo mu bantu abalowooza nti b'amaanyi abagamba nti tebagambwako abalemera entebe balina ekifaananyi kye baagala okusiga nti b'amaanyi tebalina kye batya naye ate mu bikolwa byabwe ne mu bigambo byabwe muvaamu ebintu oba obyegendeza olaba nga batiitirizi so ekyo kyekimu ekyokusooka okuwuliriza speech ne bagamba nti speech tugitunda engeri tribalistic oba ngeri ki kyekikolwa ekimu ku by'obutiitizi nga bwe nagambye kiri ekyasoose ekyokugamba nti Kyagulanyi yali ajjuza abantu kubanga muyimbi yajjuza abantu bajja kulaba muyimbi yasomba abantu byonna byonna byo omuntu aba yeewolereza yezzeemu amaanyi so ne kino ekya speech kya muntu butiitiizi nti bakiyita speaking the truth to power nti omukulembeze to power kati ndi bwenti nti omukulembeze bwe yali Luweero nga tanakuba Luweero yemu ku bifo ebimu ku byasembayo pulezidenti yagenda e Mbarara nadda Fort n'ava Fort nadda Kasese n'ava Kasese n'agenda e Kabale n'awummulamu n'addamu n'adda e Mayuge n'ava e Mayuge n'adda e Busiya n'ava e Busiya nadda Embale n'ava Embale nadda Ebira n'agiramu kati nadda Luweero bwe yava Luweero n'alyoka atema Lira good no waliwo Lira bitinde n'alyoka asembyayo Arua yakitegeera twava Luweero twagenda e Hoima before Luweero yalinawo Lira twava Embale nagenda e Lira omwava Lira netugenda e Luweero twava e Luweero n'alyoka awulamu kati ennaku bbiri Hoima yali by election kati naye kati gibale kubanga nayo yakolerayo gundi then n'alyoka asembawo Arua mu bifo ebyo byonna obwegendereza waliwo ebifaanagana bingi massive turnout y'abantu okufaniriza omukulembeze waffe okugenderera amaguzi gakunaamaze sente okuba nti abajjukiza message eyokuba nti kawabusigano baamu naye bawa banauganda bakola balina ebbeetu ebulitirenyinga balina ebbeetu abantu okukozesa omukisa okuba nti no bakozesa amaanyi gabwe nga kyetwogera people power lwaki actualize nga nebakiteeka mu nkola kiddala abantu byemaanyi ne bassa mu nkola nti
ne boogeza eddoboozi limu ne bakola ebikolwa bye bimu ebiraga nti baagala entereevu mu bifo byonna byenjogedde mwalimu ekyo mu bifo byonna byenjogedde buli we yagendanga nga Sobra bwakyogedde yayogeranga ku nsonga eziruma abantu mu kitundu ezisingira ddala buli region waliwo ebitugatta ng'ebyamalwaliro enguudo obutale n'emirimu education waliwo ebitugatta infrastructure ne IT n'okuwambibwa kw'abaana oba okozesa obubi amateeka ebyo bitugatta naye waliwo ebiri gundi ebiri mu ebyo ebyogeddwa nga waliwo ekifo nga bw'otuukamu balina immediate need oba ekyetaago wali tosobola kwogera bikajjo Buganda nga webale nnyo buli busoga webale nnyo kaleeta kati yakolanga n'ayogera ku kintu ekiri awantu pulezidenti bwe yatuuka ebweru sipiiki ye yasigala efaanagana naye yali abajjukiza nti wano mu Luweero gye bayita mekka yaabwe we baatandikira bawambira mwe mwabaleeta kitegeeza mmwe mwennyini okutulugunyizibwa kwe muyiseemu n'ebirimba ebyabalimbibwa ne mukizuula nti mumaze okulimbibwa ne mutuuka n'okulonda ne mugamba bannange omusajja yatulimba tutuuse omukulembeze naye era nabba obuwanguzi bwabwe muyina ereddemu mmwe mwennyini okuba nti yatandikira ono okuba nti mukola ki yali tasobola bigamba emzuluulu ayina bigamba bannadduli kubanga bikwataganira awo wennyini